Abakiise ba Uganda Netball Federation bayimirizza omuwanika w'ekibiina kino Hajji Yusuf Kamulegeya okusoma embalirira y'omwaka oguwedde era ne bamuwa ebbanga lya mwezi gumu atereeze mu mbalirira eno olwaddemu agibanjulire. Ebimu ku bikyankalanyiza abakiise bano ky'ekyokubanga embalirira eno teraga nnyingiza ya kibiina, omubazi w'ebitabo teyalabiseko mu lukuŋŋaana ate nga n'embalirira eno teriko mukono gwe. Financial report eya auditor ebadde since signing by auditor, so tetubadde tusobola kwesiga information erimu kubanga auditor yennyini taze mu meeting. Budget teraga wa federation sente wegenda zijja, source of income apart from the government bagenda kujja wa sente era government wate tuwadde sente tulowooza nti activities za netball tezitambule mu ggwanga. Yo embalirira y'omwaka guno esomeddwa okwewala okutataaganya ttiimu ya She Cranes eteekera empaka z'ensi yonna. Omwogezi wa Uganda Netball Federation Wilberforce Mutete ategeezezza nti She Cranes eri wansi w'abatendesi 6 era esuubira n'okukyaza amawanga ag'enjawulo ezanye nago mu mpaka ez'okwegezaamu. Abakochezi 6 babiri bwe babeera ku bench bana bali kukola assessment batunuulira omupiira gutambudde kutya, oli atuteebya atya, tudefendinze tutya. Buli bwe tumala game nga tuli 6 tujja kwekuŋŋaana tuteese tuyite mu mupiira gwe tusambye tucorrectinga mistakes zaffe kubanga kati gaba tugenda mu World Cup tozanya mupiira gumu. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.